Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukuto gwa Redzone TV naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubanga nkujjukiza nti kkirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Waliwo olutalo olugenda mu maaso, luno lutalo lwa bigambo kaŋŋambe wakati w'abakulu ababiri mu kibiina ekya National Unity Platform nga bano kuliko omukulu Chairman Nyanzi n'omukulu amanyiddwa nga Ali Kasirenganda Mulyannyama. Bano bonna basajja b'amaanyi politically, bonna basajja b'amaanyi ne mu kibiina ekya National Unity Platform kubanga Mulyannyama yaliwo nnyo ng'ekibiina kino kitandika, Chairman Nyanzi naye abaddewo nnyo ng'ekibiina kino kitandika. Kaakati ababiri bano bonna batunuulidde ekifo eky'obwa road mayor era wazzeewo dda emberebeza abantu boogera ebigambo bingi nnyo, mulimu abawadde endowooza zaabwe ze sijja kwagala kuwa eza buli muntu kinoomu, wabula ekindeesezza updates zino waliwo abamu ku bafuutu, oyinza obayita ba foot soldiers, oyinza obayita abamu ku bakulembeze mu bifo ebyenjawulo oba ku mitendera egy'enjawulo mu kibuga Kampala, abamu nga bava mu ggombolola y'e Lubaga oba mu division y'e Lubaga, abalala nga bava mu division ey'e Makindye. Bano nga bagamba nti mwami Kasirenganda Mulyannyama weesonyiwe Chairman Nyanzi. Bino nno bibadde live olunaku olwaleero ne ku nkutu gwaffe ogwa Redzone TV ogwa Facebook, kakasanga obirabe bulungi nnyo gwabadde agoberera. Kkiriza nsoke nkuweeko katono nnyo ku bano nga boogera ensonga zaabwe obawulirize, nzije oluvannyuma tubeere nga ate tweyongerayo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kkiriza nsoke nkuwe bino nzije mbeere nga ate nkutuusaako ebirala. Tuli wano olunaku lwaleero nga tukiikiridde bannalubaga bonna era tukaanyiza bannalubaga bye batutumye era ebigambo bye twogera bya bannalubaga. Bassebo ne bannyabo abatulaba, tuli wano nga bannalubaga nga twagala tutuuse obutali bumativu bwaffe n'okulaga obunyiivu bwaffe nga bannalubaga mu bigambo ebimu ebyayogeddwa abakulembeze baffe mu kibiina kyaffe ekya Nuupu. Ennaku eziyise emabega Meya Mulyannyama ayina ebigambo byayogedde ebitali bituufu era ebyatunyiizizza nga bannakibiina. So nga ffe bannalubaga okuva ebigambo ebyo byayise ku mpewo twatudde ffenna ne tukkaanya n'eddoboozi limu ne tugamba tuveeyo tutangaaze ensonga zifaanagana bwezi era ze tusuubira nti ekibiina kirina okuvaayo amangu ddala era nga ffe bwe twakkaanyiza obutasukka wiikisi 2 okubanga mwami Mulyannyama bamuyise mu disciplinary committee. Bassebo ne bannyabo tukimanyi bulungi nti pulezidenti bw'aba awadde omuntu omu obuvunaanyizibwa kitegeeza nti aba amutooleddeko, ye bw'atabaawo omuntu oyo ababiwanga omukulembeze nga pulezidenti. Ate nga tumanyi bulungi nti omukulembeze mwami Mulyannyama gwe yatyobodde akoze emirimu egy'enjawulo mu kibiina. Kati tuli myaka 3 tukyanga tuva mu kulonda, ssaabakunzi waffe ow'ekibiina at least buli branch yonna mu ggwanga ebadde active ate agituuseemu. Tewali mulimu gusinga awo mu kibiina nga buli branch ekola ekyerina okukola mu kibiina. So tulaba nti ye atalina ofiisi ssaabakunzi bw'aba asobodde okukola ne yeewaayo ng'akozesa ebintu ebye amafuta n'ebirala ebifaanagana bwe biti, ate gwe mu kaseera akatono olwa interest zo n'ovaayo n'omutyoboola. Ffe nga bammemba ba Nuupu mu Lubaga twalabye nga kintu kituyisiza bubi nnyo, si kya bugunju. So bassebo ne bannyabo abatulaba, twagala mwami Mulyannyama nga bw'ayagala omuwa ekitiibwa
babeerawa n'abakulembeze baffe abalala ekitiibwa. Kambajjukizeyo ekintu kimu, simanyi abatulaba mubadde mukimanyi bulungi. Emyaka nga 10 emabega Meya Mulyanyama yesimbawo ku bwa kansala just ndowooza miruka nga 2 n'agwa, naye ffe ng'abakulembeze twasigala tumuwa ekitiibwa. Abamu muyinza okuba mubadde temukimanyi na kukimanya. So kati mu kaseera kano ate bwe tulaba ng'ate atyoboola abakulembeze, ate ffe bwe tulaba nga bansa era nga bagasse ku kibiina, kintu tekiba kya bugunzo. So bassebo ne bannyabo, nze nga ssentebe wa Lubaga awamu ne bannange nga tetwekutuddeemu, ffe twasazeewo singa mwami Mulyanyama Meya ekibiina tekimuyita mu weeks 2 ne yeetonda, ate ne yeetonda tuli okwetonda kwe, ffe tumanye ekyokukola ng'abakulembeze ne bannaffe, era ekyo twakikkaanyizaako. Ayinza n'okuba nga azze kukyalako bukyazi mu Lubaga oba afiiriddwe bayisa atya ne tumuyisa bubi, ekyo twagala tukkaanyeeko. So ntudde ne bannange wano bangi nnyo, mbadde njagala n'owabakyala kubanga nabo basazeewo abakiikirire ajje atuuse obutali bumativu ng'abakyala. Amanya gange nze Nabbosa Juliet, nviiridde mu Lubaga. Amanya gange nze Nabbosa Juliet nga nviiridde mu Lubaga, nze akifulira abakyala. Emabegako awo nawulidde Meya Mulyanyama ng'ajja ku TV emu navoola omukulembeze oyo nga yalondebwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga ssemateeka waffe w'ekibiina alagira pulezidenti waffe okulonda abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. N'olwekyo pulezidenti waffe yavaayo n'atulondera ssaabakunzi ow'eggwanga lyonna mu kibiina kyaffe. Naye omuntu omu bwe bayita Meya yavuddeyo n'amuvoola. Ekikolwa ekyo kibi nnyo kubanga pulezidenti waba Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera abantu abo boolaba abamu bakulembeze, abamu ba foot soldiers ku mitendera egy'enjawulo mu district mu division ey'Erubaga gye basinzidde ne bavumirira omukulu amanyiddwa nga Ali Kasirye Nganda Mulyanyama. Ono nno nga wetwogerera ye Meya w'e Makindye, wabula nga naye yeegasse ku Lord Mayor, yeegasse ku Chairman Nyanzi mu lutalo lwabwe olw'okusiga okulula Lord Mayor Elias Lukwago mu kibuga Kampala ku bwa Lord Mayor. Wano bannayuganda bangi batandise okwebuuza, luno lutalo lufuuse lwa bifo oba ddala bano bakyali mu struggle ey'okubeera nga beetakkuluzaako embeera yonna gy'oyinza okuba nga onnyonnyola ey'okukyusa obuyinza obw'eggwanga. Abantu mu ggombolola ey'Erubaga n'abamu okuva mu ggombolola ey'e Makindye Ali Kasirye Nganda Mulyanyama gy'akiikirira bawanze omuliro, boogedde ebigambo bingi nnyo byenandyagadde okuba nga nkuwaddeko akatono bw'oba nga tewasobodde kubeera ku mukutu gwaffe ogwa Facebook live twabadde tubikuwadde we byabeereddewo. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, gwakyatambula naffe kyokola kya mutawaana nnyo, wabula naawe atanaba kuba nga osubscribinga. Nnyongera okukujjukiza nti wakiri kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna. Kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono Kayingo asangibwa wali enjeru ku luguudo olugenda e Jinja, era awo wenyini wasinziira n'abeera ng'ate ebizibu byonna ebisinga obungi abikukwatako. Gwatasobodde kubeera ng'omusanga enjeru akutegeeza nti musisinkane ku mukutu ogwa WhatsApp enamba 0753854664. Awo nawo ensonga asobola okuyitirawo n'aba ng'ate azigonjoola. Era ng'ali ku tiketi ya National Unity Platform, kuba naffe tuli bakulembeze mu mitendera gyonna gye tulimu, oba LOC oba kansala oba kyonna ky'oli. Naye Meya Mulyanyama yakola ekikolwa eky'okuyisaamu ssaabakunzi w'ekibiina omulamba National Mobilizer wa NUP amaaso. National Mobilizer oyo abasinga mukimanyi alondebwa pulezidenti waffe.
mwami Mulyannyama ekikolwa ekyo kye yakola eky'okumuvoola okumutyoboola okumuvumaavuma kiba kitegeeza amaaso ago n'okuvuma n'okuvoola agayisiza mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga kwe tuyimiridde. Ate nga bonna abasinga mukimanyi mbukowa bayo z'ekibiina esooka ebeera discipline. Ate era abamu mukimanyi mu kibiina kyaffe tulina disciplinary committee. Era tusaba bonna abatula kakiiko ka disciplinary committee bakangavule mwami Mulyannyama olw'ekikola kye yakola. Ekisooka mu byonna ffe nga bannalubaga mwami Mulyannyama akimanyi kye tusobola okukola. Wovuma pulezidenti waffe, wovuma Kabe SG ng'omuvumye ng'omutyobodde omuyisizaamu amaaso, Kabe organizing secretary, Kabe ssaabakunzi w'ekibiina, Kabe n'abakunzi obanga wa Buganda, n'omutyoboola n'omuvumaavuma n'omuyisaamu olugaayu oba oyisiza mu pulezidenti waffe amaaso. Ffe nga bannalubaga tetuli bamativu, tetugenda kukkiriza ku bikolwa byonna ebityoboola omukulembeze yonna mu National Unity Platform. Our value is discipline. Mwami Mulyannyama alina okukangavvulwa. Mwami Mulyannyama alina okwetondera abakulembeze baffe, alina okwetondera ekibiina kozi yavumye ekibiina kiramba. Bachairman yabayisizaamu amaaso. Tosobola kugamba mbu omukulembeze ate national mobilizer ne president gwe yalaba nga alina obusobozi n'ogamba yaddeyo ku LOC. Obeera ng'ayisizaamu mu president amaaso ate ne LOC kifo. Kati abaana abaagala okujja ku bifo by'aba LOC oba bamazeemu amaanyi abeera ng'agamba mbu so tumekereza nga ngamba mwami Mulyannyama ffe nga bannalubaga tetuseka ate tuli banyiivu. Mwami Mulyannyama tukusaba wetondere ekibiina kyaffe, wetondere president, wetondere ssabakunzi waffe, wetondere akakiiko kaffe konna ak'ekibiina. Ffe nga bannalubaga tetugenda kukkiriza tutwadde wikisezi mwami Mulyannyama byebyo ebyaffe. Kubategeeza nti tutudde wano ng'ekitutuuzizza wano kigambo kya mpisa discipline. Ffe nga bannalubaga tulina engombo yaffe gye tukozesa discipline plus hard work equals success. Basebo ne bannyabo njalo bategeeza nga akulembera ba foot soldier mu Kampala mukulu Mulyannyama ekikola kye wakoze tukuwadde ennaku 3 ffe nga ffe ba foot soldier ewiiki 2 z'abano naye nga ffe ba foot soldier tukuwadde ennaku 3 oveeyo ku mikutu egy'enjawulo okwetondere